gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata vidiyo era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 tweyunire oleme kwejjusa. Stivinga bulijjo nja kusaba muganda wange ogende wansawo subscribing o liking atela o sharing tusobola okubanga tukwatagano banga tutambula fena sirero osobola commentinga okusinzira ku video nga woba okoze ki nga woba ogirabye natera abatuteekamu ensimbi fenga aba Glosh TV ne tusobola okubanga tukutuusaako bu videos bwo obw'enjawulo y'omukulu jjajja wafula era nga jjajja wafula asangibwa Bujiji Katosi Road era nga woba ogendayo ovira Ntenjeru nkugambye jjajja wafula yateekamu ensimbi fenga aba Glosh TV natera jjajja wafula akola ku nsonga zino wammanga gwe wenango otawanyizibwa ensonga z'amaka oyina endwadde ezitategerekeka byanfuna n'ensonga endalalala jjajja wafula aba asobola okubikwasaganya gwe wenna osobola omukubira ku kanamba k'essimu kano 0759 33 64 nkugambye nti jjajja wafula akola ku nsonga zino wammanga gwe wenango otawanyizibwa ensonga z'amaka oyina endwadde ezitategerekeka byanfuna gwe mukubireko bukubizuka namba ako k'essimu osobola okubanga akukwasaganya gwe mukubira bukubizuka namba ako omugambe nti akanamba konna kajje ku Glosh TV ne bangamba nkubireko ninamu ensonga bwezi ne bwezi tezinsumbwa so nandyagadde obeere ng'okola ki ng'onkolako nkugambye nti asangibwa Bujiji Katosi Road era nga woba ogendayo oviramu Ntenjeru gwe kasita otuuka Ntenjeru ng'onyigamu akanamba k'essimu kano 0759 33 64 gw'onyigamu munyizika namba ako ng'omukubirako ng'omugamba jjajja wafula ndi wano Ntenjeru nkoze ntya okutuukako awo nyininyini wooli ajja kubanga akubuulira engeri gy'oyinza omutuukako. Right, natera olunaku olwaleero tubaddeko ne mwana muwala Spice Diana wali cricket oval wenyininyini abagenda okubeera show ye ku Lwokutaano ennaku z'omwezi nga 13 Jan 2023 era ng'ono yagenze maaso n'ayita olukuŋŋaana lw'abannamawulire era ng'olunaku olwaleero kamera zaffe eza Glosh TV zibaddeyo so ono tugenze maaso ne tunyumyako naye nga ogenda okubanga obiwulira maaso eyo era ng'ono ageze maaso n'atusuubiza ebintu eby'enjawulo bwe kituuka ku nnyambala atusuubiza nti kijja kuba kyakabi saundi amataala stage tukwegamba tunyumizaako naye ebintu eby'enjawulo nga ogenda okubanga obiwulira maaso awo so Spice Diana ageze maaso bambi n'ayita abantu Olwokutaano luno mujje mukole ki mumuwagire era ono yeebaziza abayimbi bambi abamubeereddewo so ngenda kusaba muganda wange tovaako weewulirira ebigambo bino byennyininyini Spice yadde agezaako okwogera naffe mu lukuŋŋaana olw'abannamawulire olubadde wali cricket oval Lugogo olunaku olwaleero tovaako. MC banayimbaniriza mwenna, you're most welcome. The media houses ez'enjawulo, bloggers mwenna, my YouTubers, thank you so much for coming. Mwebale nnyo okujja. And I want to thank all my sponsors. Ndowooza singa temuliiwo bingi tebyandisobose. Thank you so much. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Tegabadde maanyi gange okutuuka wano naye maanyi gaffe ffenna nga media buli kyembadde nkola buli wembadde nzira ne muwa abantu updates. Team Spice Diana mwebale nnyo nnyo okutambula nange. Thank you so much. Nina family nnene nnyo ya Team Spice Diana. Team Spice Diana boda boda mwebale okutambula nange. Of course obuteerabira Kaijuka Abbas is with us here and is going to be my designer. Era yatambula nange paka Thailand tunoonye ebintu ebirungi ebyakabi is with me. Thank you Abbas. Natina hair agenda kubanga mpa enviiri zakabi ennyo era zaali nnyonyi zaatuuse from the US. She's around with us. Bawubireko Natina. Thank you so much. Kwegamba olugendo terubadde lwange nzeka ntambudde nammwe era ndowooza ke kaseera weekend tetukyabalamu as we are counting hours and days. This Friday
waiting for you. I'm happy at the same time. I'm very nervous because I want to deliver the best ekibagwana kuba mutaddemu nnyo nosinga bwe ndowooza. Buli omu akoze paati ye era sitoma nja kuba muntu mubi nnyo okutoma. Njagala kwebaza Mukaya Events. Thank you so much Mukaya Events omwami ayimiridde awo agumidde ebintu bingi kusaidi yange nga muteekako pressure. Twagala kino tukole kino kitambule. Manager Roger Source Management, thank you so much okulaba nga buli kimu kitambudde bulungi okutuuka ku lunaku luno nti tukoze ne press conference yaffe esembayo naye nga mbasuubiza nti olunaku lwa Friday you're going to have the best show ever and you're going to be proud of Spice Diana. Kubanga amaanyi ga musaagala gagende bwe gatyo. Buli muntu ali wano alina kyataddeko ku concert eno. Etegeeza kyamaanyi gye ndi. It's my 4th concert but it's my very first concert at Cricket Oval. Era mumanyi what Cricket Oval is like. Si kye kintu kyewejjako. Naye mundaze nti bisoboka era mwebale nnyo kunzikiririzaamu. Weewaawo tebulayo bagamba tajja gisobola yeewanise. Well, I feel like omuntu yenna akuladda mu maaso ate buli ali wana njagalize kino njagala kulaba Spice agenda mu maaso era kyova olaba nti nze ngamba tujja kikwasaganya tujja kikuba because tutambudde ffenna agali awamu egaluma ennyama. To all my big sponsors, to all the media team, mutaddeko amaanyi mangi nnyo era I won't take that for granted. I will do my best okulaba nga mbawa show esinga. Bushington ali ku production yange wali bingi bimuwuba. I just wish he could come and say a word or two because he knows what it's going to be like. Stage, sound, he wants the best for Spice Diana because amanyi kyenjagala, amanyi team yange ne manager Roger kitwagala. Maybe later he will tell you what we've invested. He's here to tell us. Yeah, so Washington, Michael Wooma, Babadek production and their sound stage. He would say something, maybe I'll continue from there. I mean, tell them about the stage, the sound, and production. And the production, that's your area. To go to the Spice, I think this is the second time I did show in Zimbabwe, Freedom City. I think it was a good show, not so. This time around, together, I think we've tried to do the biggest stage ever in Uganda. I believe we've tried to recruit a good team, so we really put up rehearsals. Production from September last year. Every day we've been there until Friday. We've been really cooking this event. So and we really want to take this thing to the next level. We want to do something that it's job making us proud to be Uganda. Uganda maybe so bakubiriza mwena mujje Friday mujje mulabe ekyamagero. Spice asinze bulungi, share live band, agenda kuyimba almost 25 songs non-stop. Agenda ku stage sawa 2 zennyini yasooka ku stage ye ekinjagala nkiyiseewo. So abantu mwenna mwangwe sawa 2 zennyini njagala mubeere omuntu ali ku stage sawa 2 zennyini. Spice agenda kwamala ku stage, so mukeereeko by sawa I think musanvu ijja kuba gikuddwa Earlier than that. Yeah, I think sawa tujja kuba tumaze. Before you came in, tubadde security, batwadde briefing bagenda tuwa manpower inka, so tutandika amangu. So tutandise mangu because ebyokukola bingi, ebyokulaba bingi n'ebyokulira bingi. So tetwagala tukwate ebibiri atandike ku ssaawa 4 ate ku ssaawa 6 batugobe ate tukwesisi tugalewo. So
tutandise kusaba bbiri zennyini kati nreza asooka ye Spice Diana omukole munyini so mbakubiriza mukeereeko mulabe sho obulimu abakyala b'embuto bw'owulira nti nno olina ekyenjawulo ekikuliko oyagala special care, we have a special place. Saagala shino ligerekeyo omuntu yenna, njagala buli faani wange oba oli otya oba oli otya ojje onyumirwe shino era abato balina we bajja okubeera, and the place is big for all of us. Wakulizo nti ono tajja onajje not really. I've had shows whereby parents come with their kids because they also love me. So saagala tuteeke nnyo tugenda kulemesa abantu abamu. The place is so big for all of us, and I'm sure security gye tulina n'oboze ne omwana wo n'oboze ne jjajjaawo n'oboze ne mama wo, everyone is going to be safe. You've had anyone complain about my dressing for the last 3 concerts I've had? I'm Spice Diana, and how I dress is been always Spice Diana. Newebanga Spice nzeemu takisusannyo. Yeah, because that's me. I know I have fans ab'emyaka egy'enjawulo n'abato, and they look up to me. I'm their role model, so I have to be careful. Kiki mulaga abazadde nina abafumbo, so trust me, and nina omubiri omulungi, nina ekisambi ekinyilila era munakimanyiza omubasinga amagulu amalungi mu ggwanga but takisusannyo because I know when you know okukoma as an artist when I'm on stage. So ekyo teweeraliikira. I don't think you've ever had any complaints about my dressing when it comes to concerts. So kyekimu ne concert yange eno tusuubirayo kintu kyonna kigenda kisussa.